Omukadde oyo mulaba gwe ntadde mu screen yasinga obutaagalwa e Uganda. At least mbana Uganda abali awoko ku ngeri ensi gy'erina okutambulamu. Buli munna Uganda amanyi ensi bw'erina okutambula. Yakyawa omukadde oyo. General Museveni afaanana akasajja akakulu ak'oku kyalo akayina ebbango. Akimanyi teri mwana wa buwala muto asobola kumwagala byaddala. Era ya livinga to the fact akimanyi nti n'abakuba enduulu tebamwagala. Enduulu ayina ogisasulira omukwano gwe gwa kusasula akimanyi. Wabula wakati mu butamwagala bw'aba Nansi fenna. General Museveni asobola okukola ebintu ebya. Fenna ne tukeera ku kkubo. Abali ku opposition abatamwagala nga mwontadde ne tukeera ku makya ne tumukubira salute. Omuzayi omulaba bintu biri ebya byasobola okukola. Fenna ne tukeera ku makya ne tumukubira salute. Ate ng'ebintu bino ebibiri bw'abikola owa NRM nanga atayagalira ddala NRM oba omaze okutugatta ne tusigaza focus eja yakulaba butya bwe tugenda ozimba eggwanga lyaffe into a very better country than we riri. Ekisooka General Museveni ayina kutandika na kukkiriza kuzimbulula buli kye yazimba ekibadde kimukumira mu bukulembeze. Kanziremu General Museveni ayina kukkiriza ekisookera ddala step esooka kuzimbulula buli kye yazimba, kumenya bisenge bye yazimba ebimukumira mu bukulembeze. Ayina kutandika na kukkiriza nti niyali ebitundu 9 ku buli 10 kubiriwo kati bino okukyuka. Mu bufunze ayina kukkiriza nti agezezzaako n'akomaawo. Ekyokubiri General Museveni fo kumukkakana mitima n'okumusonyiwa ayina kutandika ne step ey'okubiri oba ekisemba kuleka bannayuganda kwekolera kusalawo mu bukyamu oba mu butuufu. Ebbeetu eddembe ery'okulondawo obutuufu oba obukyamu ayina okulijjako ekigere. Ebyo ebintu bibiri obiraba. Omukadde ono ne banne olunaku lwe bagenda okubikola mu ggwanga lyetwawo Uganda lwe lunaku obwa Sseruganda obw'oluganda okugattibwa ffenna mu Uganda bwe bugenda okubaawo. Kambigaziye era mbitemeteme. Museveni omulaba n'abamukkiririzaamu oba n'abamulya mu ngalo balina perception ya nfuddu, a total perception nti bo balaba emisinde badduka mingi oba badduse mingi. Kizibu nnyo okubamatiza nti ebbanga lino lyonna babadde beekulula. So balina mentality ya nfuddu kuba yo ne bweba ewejjawejja etya tolina bw'osobola kugimatiza nti ebadde esooba. So eyo ye perception yaabwe ate ye perspective yaabwe ku bintu. Ffe ku sayidi eno tuli Bugabi, tuli Mpologoma, tuli Zikita. Mu butuufu tulabira ddala nti Bwana Museveni ne gurupu ye kye basinza okukola ebbanga lino lyonna ekkadde kwekulula wadde ng'ate bo ku sayidi yaabwe bawejjawejja balaba emisinde badduse mingi. Kankutwala empola. Ekisinga okumalamu amaanyi nti wadde balina perception y'enfuddu, a tortoise mentality, a perception and a perspective of a tortoise. Nti wadde nga babadde basooba mu buli kye babadde bakola kasoobo ate badduse emisinde mingi nnyo mu kasoobo okuddayo ate mu kifo kyennyini we baatandikira. Nti General Museveni ne rugiimu ye badduse emyaka mingi mu kasoobo just to go back at the starting point. Kati awo eggwanga we liri. Wabula bino ebintu bibiri General Museveni n'amala abikola ffenna tukeera ku street kumukubira mizira. Era amazima gali nti abeera muzira. Decision eri wakati wa General Museveni kuba akyalina omukisa. Ku mmeeza ye kukyaliko kaadi eno nga yeeriwa ye kaadi
eyokusalawo obutya bwagenda okugenda na butya bwagenda okuleka eggwanga. Option eziri ku mmeeza ye yasalawo option ki gyagenda okulonda obudde buno. Kuba amazima ge gano, General Museveni aresinga ne generation ento etagenda kulekera awo kumugoba. Wabula ate decision yiye okusalawo oba tulekerawo okwegoba ne tutula ku mmeeza. Ntegeza kim byonna mu kaseera kano General Museveni ayina ebyokusalawo bibiri bw'abanga ayinamu patriotism, something I doubt. Kwe kulekerawo okulowooza nti obukulembeze bw'enkya mu ggwanga lyattu Uganda ayina okulekerawo okulowooza nti ateekeddwa okusalawo to dictate who will be the next leader mu ggwanga lyattu erya Uganda. As long as akyatambuza mentality eyo ey'okulowooza nti agenda kutegerera bannansi kwani ye gwalaba asobola. General Museveni kino njagala kikkakasa, tugenda kugoba emisinde mpaka ku mwana asemba. Wabula in the end ogenda fundikira ogenze in the dustbin of history ng'ey'abakusooka. Amini Dr. Milton Obote toyina kalungi kagenda kujjukirwako okuleka omukulembeze yadduka emisinde mingi, mu kasoobo n'amaliriza ngazze mu kifo kyekimu mwe yatandikira. General Museveni gana magezi osobola okugatwala oba osobola okugaleka. Ekikutaasa hatred ne ku generation yoyo negenda okujja kwe kwesonyiwa bannansi okulowooza nti oteekeddwa okututegeerera. Ke kaseera otandika okukikkiriza mu mutima gwo nti eggwanga likuzizza abantu abasobola oddikulembera n'okwesalirawo. Ke kaseera gurupu yerekerawo okukirowooza nti be bagwanidde okutambulira mu mentality y'Obote nga bwe yarowooza nti yayina capabilities ne capacity okulembera. As long as mukyayina mentality eyo gwe ne banno, the fate is the same. Fate y'Obote yegenda okutwala, fate ya Idi Amin Dada yegenda okutwala. Ate kisinga okunakuwaza ku saidi yammwe wadde nga kitusanyusa ku saidi yaffe nti okoledde ddala ebintu byebimu bye wagoberako banno. Otandikidde ddala okukola ng'Obote bwe yakola, otambulira ddala nga Idi Amin Dada bwe yatambula, toyina njawulo ku muntu mulala yenna. So mu bufunze kati wano we tuli oyina options bbiri ezikutaasa gwe ne legaseyo. Ogenda kujjukiribwa otya, ebyafaayo bigenda kuwandikako bitya. Singa tokola zino options bbiri ogenda kujjukirwa nga banno be wasanga. Ogenda genda mu dustbin wa kasasiro ow'ebyayita, tugenda kusuula omu ng'atalina kye yakola eyamala obudde obungi ng'akoze nonsense yekka. So mu bufunze gana amagezi gatwale oba galeke. Ku myaka gy'olina obudde buno, ekyamakulu ky'osobola okukolera generation yaffe, era yaffe, kutwesonyiwa, kukkiriza nti tukuze, eggwanga lisajja kudde ekimala okwekolera choices n'okulekerawo okulowooza nti yeggwe agenda okusalawo butya eggwanga bwe lirina okutambula, n'okukiteeka mu muntu okukimanya nti nga bw'otaazikiriza ku mirembe gy'aba Obote n'abasigadde, naffe bwe tagenda kuzikiza okutuusa nga tuguziza kye tuli mu kutambuza. So mu bufunze kitwale kigaane, naye eggwanga we liri obudde buno, ekyobuzira ky'osobola oddikolera kukoppa Arap Moi, kyekyo kyokka ky'osobola okukolera eggwanga. Kukitegeera nti oba oli awo ogezezzaako, it is high time okusteppinga down. Ke kaseera bannansi bekolera choices ze balaba nti ze zibatwala mu maaso. Bwe badiba bakwetaaze ng'owummudde ne generation yo bali kunoonya, but until then bw'oba osigala ne mentality ng'olowooza nti gwamanye ekyokukola n'abatono abakwetoolodde, endigemu yammwe ye endigemu y'Obote, mugenda fundikira nga muwaŋŋanguse mu ggwanga. Abaana bammwe tebali kuliramu n'emirembe gyonna egirijja, ate ffe tujja kubaamu. Agaffe gakomye wano.